Nathan Nandalama Fabia akwatidde ekibiina kya FDC Bendera okuvuganya kwa Pulezidenti olwaliro okwenja akalulu akutandikidde mu disitulikiti y'e Masindi ku kyalo Kisaalizi okuliraana akatale k'omubuulo akasangibwa mu ggombolola y'e Mulimi. Eno abaayi basoose kumulomboojjera ennaku gye bayitamu omuli abakadde abagambye nti ssente zaabwe zibulankanyizibwa. Kupangisa samba si hapana, iko na kitu yote hiyo. Aira masomero tulikubi kutwala yo mwana masomero ga government bagafaire ga private. Yeyongedde mu bitundu okubadde ttawuni y'e Kabango ne Bulyango n'awalala. Bakira Nandala agenda aperereza abaayo okumuyiira obululu era aliko byabasuubiza singa banamwesiga n'akalulu kaabwe. Bamaama ne bataata bakola mu bizinesi obutono tugenda kuwonyako omusolo ate tubalina ssente muteeke mu bizinesi zammwe mugule okuva wansi mugendewa waggulu. Oluvannyuma yeeyongeddeyo kuba olukuŋŋaana lw'olusembeyo mu disitulikiti y'e Masindi nga lubadde lulina kubeera mu kibuga ky'e Masindi kyokka we batuukiddeyo basanze RPC Damali Nakyuha ng'ayungudde abawanvu n'abampi okukugira Nandala okukuba olukuŋŋaana mu ttawuni. Nandala n'abawagizi be kino bakigaanye era bwe batyo ne bakozesa ekifo wakati mu bukuumi obwamuwe bw'akakiiko ebyokulonda ne bayingira ttawuni. Kyokka wano wabadde wakavungana ak'amaanyi nga Nandala n'abawagizi be beezobye ne poliisi okumala akaseera ng'ayagala poliisi ennyole ekibakozesaako effujjo. Ono Nandala yabawala ono mubaliri w'ebitabo Uganda yonna ono yazze okumunula abantu mu bwangu. Okusika omuguwa kugenze mu maaso nga gye biggweredde ng'abawagizi ba Nandala waliwo mayinja 3 we basudde wansi. Mafaabi oluvudde Masindi agenze Kyandongo ng'amwaniriza mu ssanyu. Agenze mu ttawuni y'e Bweyale gy'akubye olukuŋŋaana lw'olusembyeyo. Ate retired Major General Gregory Mugisha Muntu akwatidde ekibiina kya Anti-Bendera ayozaayozezza bannayuganda okutuuka ku meefuga ag'emyaka 63 kyokka n'abasaba okugatta amaanyi okulwanyisa enguzi n'okusabira eggwanga okukyusa obuyinza mu mirembe. Twagala kuyozaayoza abannayuganda bonna gye muli mwenna gye muli olw'okutuuka ku olunaku luno lwe tujaguza emyaka 63 kasooka tufuna obwetwaze. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza mu kibuga Mbalala, General Muntu agambye nti kikulu nnyo bannayuganda okujaguza ameefuga olw'okuba nti Uganda yanunulwa okuva mu bukulembeze bw'abafuzi b'amatwale. Naye tuteekwa okujaguza kubanga kati twefuga. Luli twali wansi w'obufuzi bw'abazungu. Ye Frank Abulira Kabinga akwatidde ekibiina kya Revolutionary People's Party RPP mu weekend ey'okubiri mwatongoleza kampeyini ze. Ono asoose kugenda Busukuma okujjukira omugenzi Dr. Agure Kiyinja eyali akulira ekibiina kya Uganda Federal Democratic Organization nti oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa. Olunaku lwa leero tuzze wano olw'ensonga nti twagala tujjukire emyaka 3 Dr. Kiyinja okuva yava mu bulamu bw'ensi ate nga y'entandikwa ya kampeyini yaffe. Alaze okusoomozebwa kw'ebbula ly'ensimbi nti oluvannyuma lwa akawunti ze okusibibwa nti wabula tekijja kumulobera kunoonya kalulu. Tulina ssente zaffe ez'empeke nnyingi ezikwatiddwa n'akawunti ezifulizingiddwa okulaba nti tekuyita buyambi tuleme kussa envula kukuba kampeyini.